nenzirayo n'omulambo gw'omwana wange era n'owa boda yakitegeera ntuuse olwo maze otutuuka nkubye omwana mutadde wansi bulungi nenkuba omulanga weboda kwe kuŋŋamba muwala gwe ondeese eno yenna yonna ng'obwedde ositudde mulambo omugamba nandikoze eki sibadde na ssente zisasula mulimbo obadde oyagala nkole ki mpeyo omwana wange bamukwatire mulimbo nifo kyomuziika namugamba ate omulambo gwange nkuleki basobola olaba nga nkola ki nguziika era gayi twamalamu kubirako simu ndala nalyoka agikwata sisita wange yamukubira namugamba tebaleko simu kale nawojera omwana wo tumuziika wa ekigambo kyeyamugamba kubaze nali mukubira kalire debifuuma yali mulwadde nakubira gayi naye abasajja mulimba sometimes omukazi waaba akuzaalidde omwana ng'ayise mu mbeera nnyingi naddala oluusi bamulongoosezza ayise mu bugubi bungi mumuwangamu katiibwa naye nakubira gayi yaŋŋamba actually yampa na mukazi mulala ku ssimu omukazi nga ŋŋamba otwagaza ki lwaki okubira omusajja wange onaatuzaaza abaana ab'ekitundu olowooza wazaala nnyo mukazi najjako essimu kyatamanya nti nali mugamba nti omwana tali bulungi tali mu mbeera nnungi so just because yalina mukiriisa oyo talina beewaabwe alina famire ya taata we yekka ate agenda kola ki yakola na jjajjaawe talina beewaabwe nsobola omukola buli kyenjagala namuyamba buyambi okukola ki okuba nti nomuwasa namuyamba n'omuyamba okukyalewo so talina makulu biri ebintu byakola gwe yena atanategeera kigenda mu maaso omuwala ono yafeeze Bruno K ne Crystal Panda obukadde 9 ku Kyampanya live. Bruno K yakabya amaziga omuwala bagembo na faking story nga story janyumya relatinga ku stories oba ku mbeera za Crystal Panda zayiseemu kufiirwa mwana byonna nga bwabijjukira. Crystal Panda yakabya amaziga ku almost live number okuva we bataddeko omuwala oyo nga byanyumya bikaabya omwami oyo yavuddeyo n'agamba nti n'omuwala oyo abalimba. Omwami oyo yavuddeyo oba ex we oba taata w'omwana we n'aleeta bwino yenna nti omwala oyo agenda fakinga stories buli wamu ezikwata ku bantu kuba abantu bakabya amaziga ku live. Crystal Panda yakabya amaziga kubanga omwala buli byanyumya Crystal Panda alaga nti yabiyitamu yakabye amaziga eziga ly'omusajja livaala naye omusajja watuukira okukaaba mazima ddala kitegeeza abeera akyalina obulumi ku mutima. Abantu ne kibakwatako ne batandika okumusondera ssente. Bamusondedde ssente mu ddakiika ntono nnyo ne baweza oba n'aweza obukadde 9. Oluvannyuma amazima we gavudde omuwala yagaanye okuzza ssente. Ngenda kubeera nga nkuteerako oba owulira ebyagenze mu maaso olutalo gye lwavudde paka gye byakomekereza. Ate nga nekyanyongera bajjukiza tulina Ramadan discount mwonna abakomawo timu after Ramadan abakomawo nga Ramadan ewedde mujje mu booking ng'obudde bukyali mujje ku WhatsApp enamba yaffe eyo ku screen 0704 44 45 ogenda kisanga wange Jjinja bakutwala 15,000 Nkayunga 15,000 Iganga 20,000 Masaka 15,000 n'ebitundu ebirala. Mwenna gwena nange ekitundu kyo tokirabako jja ku WhatsApp twogerezeganye tu discount nga tennaggwako mujje mu booking ng'obudde bukyali muleme okuserebwa ku ssaawa esembayo. Katuyongereyo abaganda bange mwena abalabye story yajo gitwasharinze ey'omuwala Jami. Njagala okusooka mbebaze mwenna timu Kyampanya mwebale ssente ze mwasonze ne mu omwana oyo mwamuwadde millions eziwera 8 kusinziira ku ssente abantu ze baweereza. However, I'm a bit disappointed. This story has turned out different. Best njagala olabe video eno gimale genda bampanvu genda ba dakika nga 2 bawa Jami yankubidde essimu naye njagala mugiwulirize. Jami, I'm disappointed in you because people trusted you. People
felt pain and they contributed. Fenato akabya maziga, Panda yakabya maziga, the whole Champagne people, everyone, but you financed us. Mwabaleta abantu okulekera oyamba abantu. You can imagine. Why did you have to lie to us? I mean, because you convinced a lot of people. Nze nasanze story muganda wange Panda yagikwata agiliko, he's trying to help you. Naye abantu bonna ku Champagne wabasiriwaziza. N'ebigambo bitono nnyo naye njagala okwetondera buli Champagne member. Mwandaze omutima omulungi man guys, era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye njagala mulabe audio eno mwenna mwejajingireko, njagala muwulirize phone call gye nabadde ne Bawa Jami, mwenna mwewulirireko. So gwe taata w'abaana? Nze taata w'abaana si bonna. Anti yakuzala mu mwana asooka n'owokubiri? Bonna nabagamba baafa. Yabalimbye. Nabadde oba simanyi bwolina obudde, kuba mbadde njagala tubiviire ddala. Nina obudde, I'm listening. I can listen, you tell me. Ate what I wanted, osobola, you can record. I am recording. My phone calls, my phone calls record themselves. I will send it to Panda. You. Okay. Kuba nange nfunye obudde ntera kuba bize kakati in fact n'ebyokulya n'okulya ekintu kyonna kinnemye kubanga nasoose nendowooza munne ngamba abantu abamanyi n'abamanyi Jami nga nange bamanyi okusinziira Jami byayogedde kirabika bubi kiswaza oba kyanswaziza nnyo. Nze nasanga oyo omuwala yali vaccine. Namusanga yali vaccine. Namusanga mu gurupu y'abawala basulanga abawala nga 8 baali basula Jami, waliwo gwe bayita Keza, waliwo gwe bayita bangi ba Esther, baali bangi nga basula outside z'Emunyonyi. Naye nga abasuzayo gwe bayitanga Keza yabasuzanga. Kati namusanga nabasangira nga manyi ba vaccine bwe bava okukola badda mu mabaala. Nenjagala omuwala nemusiima kuba yali alabika bulungi, nenjagala mwagale. Mukwano gwange yangaye ekigambo kimu, nangamba abo abawala tosobola mwagala n'omussa waka kuba gwe sibyo ebintu byo, tosobola abo bawala ba mabaala mukwana n'omussa waka, okitegeera. Ne mugamba njagala nkyusa obulamu bw'ono omuwala, naye akirabe bino abikole ki abyesonyiwe adde mu mbeera z'abantu ba bulijjo bino bibalimu ebyokuzunga mabaala wano wali bakole ki abyesonyiwe abiveeko. Ye kale gezaako naye nze gambe kuba nze mmaze ebbanga nga mbabeeramu gwe wakabalaba kubeera nze siri muntu nnyo wa mabaala. Kati ne mugamba nze mwagadde nembeerawo nenkwana Jami nasooka n'agaana. Kati nga simukwana mbu musanga Munyonyo wabula balina ebbaala gye baabeerangamu ennyo. Nga nze kati yampaliriza n'okuba nga everyday nsobola okujja mu bbaala olwani olw'okwana Jami. Nsobola omukwana mumatize asobole okunzikiriza. Tutandika obulamu bwe butyo, nkwana Jami akkiriza. Jami bwe yakkiriza atandika okujja ewaka. In fact yamala emyezi ng'ebiri ng'ajja ewaka nga seebaka ku muwala oyo. Nga ne bwe mukwataka ngamba tayagala yakoowa abasajja ayise ebizibu bingi n'abasajja. Naye ng'era kyasinga okundaga mbu taata w'omwana we kubanga yali nze namusanga alabika yali yakafiirwa taata w'omwana we oyo gwe yabagambyeko gwe yeetikka okuva Mulago ate teyamutwala Matugga, yamwetikka kuva Mulago mpaka Namasu wali kuwapa ebboyizi ekyengulu jjajjaawo ayina amayumba g'abapangisa we yamwetikka omutwala. Namusanga yakafiirwa ndowooza myezi nga5 kati nga omwana yakafa ng'ali mweyembera. Kati naŋŋamba baawe yali tafaayo okulabirira ki kuba ne bbaawe yali bano Bapukaming ndowooza muyimbi Bapukaming. Naye ng'alabika yali teyafaayo ku mwana ate ne Jami ng'ekiro alekawo omwana n'agenda nnyo mu mabaala kuba ebyo nabimanya sitolo okusinziira abantu be yabeeranga okumpi. Omwana n'atuuka n'alwala n'afuna measles nga wa myezi 8
measles ne buzimuluma nnyo kati bagenda ozuula measles batandika omutambusa mu malwaliro bamutwala emulago ndowooza kyali leeti ndowooza kubanga oyo omwana teyali wange byonna nabiwulira babinyumiza okitegeera kati bambi omwana afiira mu ddwaliro bamugjayo bagenda bamuzika oyo omwana bamuziika jjinja taata omwana yabuwa ejjinja ompuliriza bulungi panda kati tuvaawo kati mbimanya nejja mbimubuuza abaako sitole gyampa omanyi kyayina ye muntu akulietinga sitole ng'eyina okukwata ku muntu oyo omuwala akulietinga sitole nga gwe kennyini agiwuliriza eyina okukwatako n'amaziga gayina okuyitamu omusaasire bw'oba wamuyamba okole ki omuyambe mpuliriza nkwatagane n'ejjami nga bwe gari namusanga ne banne nga basula mu luumu basulamu abawala nga bamanyi ba vaccine ne buddansi obuvubuka bonna bajja oluusi babwebako omwo ne mugamba jami lekerawo okubeera eyo jangu obeerewa ewange sigganye kubeera mikwano gonna ogendanga n'obalaba naye tandika okubeera ng'okola ki ng'ojja obeere ewange nze njagala obeere wano ko ye tewali buzibu jami ne mugamba lekeraawo okusheyalinga engoye ne banno nga bw'omanyi ba vaccine ono alugjamu n'alwambala ono alugjamu n'akola ne muga saagala kuddamu kirabo buli wiiki njafunangayo ssente oba buli nnaku 3 tugulengayo olugoye tugule oweze kuba yali mu butuufu si kwogera bubi nkyogera kubanga ya expose ebintu bino yabireese mu mawulire sandi byogeddeko kuba nze siri muntu wa mawulire ye nnyini ne mugamba olaba toyina nangoye naye toddamu kujjayo ne bw'oba oli yasigaza olugoye lwo ne bwebanga togimulekere tutandika okugula ebintu ebibyo obeere n'ebintu nga bibyo saagala kuddamu kulanga okiyali omuntu yenna tasyeyalinga kintu beera wano ewaka tubeere ewaka kati nze kyesaamanya ng'omuwala kiringa bw'onoonsalawo n'oyagala okozesa ssente olaga omuwala omwagala naye ng'ekigenderwa kye nze saali tayipu y'abo abantu bakola ki bayagala kuba yali yamanyira abavubuka baddansa abavubuka bano bagundi kati nga mu abayimbi nga be yamanyira abantu okubeera nabo jangu naasula wano naasula waawo naasula n'oyo n'avaawo enkera nadda mbanne nga byo be bakola ki naye kati ng'ebyomukuumiramu mbu ne bw'oba otambula kale tambula naye komawe waka nga teyakola ki kuba saamukugirako okutambula saamugambako mbu totambula ebbanga lyamala ewange yatambulanga n'agenda olumu ng'agenda ne mukubira essimu ne baŋŋamba yali kati waliwo ebbaawe dijje kwape boys gwali naye n'asulayo ennaku 2 n'abeerayo n'agaana okudda ne baŋŋamba kati kubanga abo bonna nze nabamanyira ku ye bazekisi birangiranye ng'agendeyo n'amala ennaku 2 mbazekisi waliwo simanyi tuga abayimbi bangi abavubuka birakwatagananga ng'ate agenda n'abeera naye ewaabwe n'asulayo okitegeera naye gwolooza musajja ki agumiikiriza kuba nali mwaganze nga njagala akyuke nga agenda n'abeera mu abo n'asulayo nadda neyeebaka ewaka ne mutunuulira nze panda namala n'oyo omuwala emyaka giri 4 naye nzi okugamba emyaka gye twamanya ebbanga lye twahavinga sex nyinza okubalira emirundi gyoza myaka 4 nyinza okuba gyalinga emirundi 8 nzikikkiriza omukazi w'owawaka tegeeza ayitakwagala ekitege webale yali tanjagala ate ng'akiraga n'olw'obuwambu nalinga nina okuba mbu mufaako mwagaliza njagala buli kimu akifune nekimukipinga okubanga agenda ne mbanne n'abanga akkuse gyafuna laavu n'akomayo wange neyeebaka ne mutunuulira okitegeera kati nekimpitirirako okiwulira kati bwekyampitirako nayogeranga nnyo ne sisita we bamuyitanga Kanta sisita we yaŋŋayo ekintu kimu naŋŋamba nkubuulire muganda wange muleke tojja musobola ng'okusinzira embeera z'olimu twetaaga omukazi ng'akutegeera kubanga osobola owa omukazi buli kintu kyakola ki kye yeetaaga naye omuganda wange mukole ki mwesonyiwe tojja mumusobola bw'aba ali mwezi embeera z'alimu n'okusinzira byayogera alagira ddala mbu tagenda beera naawe kubeera lumu yaŋŋamba naŋŋanze tolowooza mbu najja wano okubeera naye fumba nze sisobola beera naawe oba okitegeera kati nepanda okumanya abasajja abamu tugwa mu laavu ne tusiriwala nasigala ndabirira oyo omukazi ng'ali waka najja afuna olubuto olw'omwana gwagamba ow'omutima oba ompuliriza bulungi omwana oyo yewange oli eyasooka teyali wange kuba yabigasa ebintu biri ng'alaga abaana bonna ba muntu omu okitegeera
oyo omwana bwe yafuna olubuto yasooka n'afuna olubuto era ng'abeera mu mabaala anywa shisha bagende ne banywa shisha nga bw'obimanya ebintu by'amabaala olubuto ne luvamu nga lwa myezi 2 era kusendeza ne mbonaabona n'omuwala paka bwe yateberanga olubuto luvuddemu ne bamulongoosa mu malwaliro n'enkwata sene ne sisitawe yaliwo yajja mu ddwaliro nga bamulongoosa omujja omwana kuba omwana ngu yali avuddemu nga balina omwoza munda akitegeera kati ne mbonaabona naye n'aterera ne muzeeka ne muga akakkanamu ne wayita ndowooza emyezi ng'ena 3 n'afuna olubuto olulala bwe yafuna olubuto Jami yabonyabonya nze nga Jami asiiba ewaka n'omulekera ssente kuba nze tewali lunaku bwe yasiiba njala mbu simulekedde ssente ate nze saddanga waka kulya mmere mbu nninda mukazi wange afumbe nja kudda ng'afumbe eyo bwolaba amanyi okukola buli mulimu ewaka naye tegikolanga yagaananga Jami afumba bulungi emmere naye yagaananga okufumba Jami nga omulekera ssente n'omusanga nga oba yagenze n'agula ekikomando oba chipusi n'alya n'ebintu byaliriddemu n'abikulekera nze ngamba ku mulimu nenneeyoleza ebintu ekooyo byaliriddemu nenneesimulira ennyumba nennongoosa kubanga era yali tayoza wadde engoye nga n'engoye bwe ziddugala ezize tanyiga mbu oba engoye zaddugadde nga nina abakazi abajja ewaka ne booza ki engoye naye nga waali okitegeera nga waali kati mu mbeera y'olubuto bonna ate saafunako kaseera era kanvi nga sekisi naye mbeere naye ng'olwaŋŋamba kino nze mpulira sina kyenjagala omukazi w'olubuto tebamusumbuwa saagala byakunsumwaza olubuto bankyalisa sekisi bwebityo kati nze nakimanya mutima mbutakola ki tanjagala nemmanya kammulekera obulamu bwe kubanga agenda kunzaalira omwana sikiinaako buzo kuba omuntu bw'oba omwagala oba oyagala nnyo omwana gwagenda okukola ki okuzaalira panda ekyo okimanyi oli muvubuka sikyo ompuliriza bulungi manya gundi Bruno nerabira ejja kunsonyiwa Bruno kati nsonyiwamu kakati bwe yafuna olubuto olwokubiri olwo omuwala n'ayenjera mu mabbala ng'anywa shisha anywa omwenga bwe mugambako ewaka neyekyanga n'amala ennaku 3 nga taddanga waka nga mukubira essimu oliwa tanjega nga naye omuweereza message ku WhatsApp aziraba n'azibikula n'azitaziddamu bwe muweereza audio anziramu kimambuuzo nnoonyaako njagazaaki nkubira sister we nga tali wa sister we kegangayi abeera eyo n'emikwano gye gye nalinga mmanyi nga tabeerayo kati nga yeemalako emirembe ng'ali lubuto y'omwana teyandifunye ataaka kuba mmanyi omukyala w'olubuto bw'aba olubuto alina okukkakana waliwo ebintu ebimu by'atalina kukozesa ng'ali ki ng'ali lubuto naye teyabisalako yasigala anywa omwenge mungi yasigala agenda mu mabaala yasigala anywa shisha tugenda ozaala oyo omwana okumuzaala ebyo byagamba mbu bamulekera abaana mu malwaliro omwana yamuzaalira omwana bamulongoosa nkuba bamugamba omwana amazzi gamuggwamu tosobola sindika mwana ndayira nga mukama ndaba ne bwe tugenda ku ddwaliro bwe yazaalira omwana yakeera yankubira essimu naŋŋandi mu ddwaliro ne muba oli mu ddwaliro kinaŋŋandi kwenula obbu wano ne mubuuza biiru bagambye bate baba bagenda kulongoosa naŋŋamba simanyi ne muga nninda nzije nagenda otuuka nga bayingidde theatre bamulongoosezza biiru yaliyo navaayo nga nsasudde miliyoni 3 panda buli lunaku nasulanga ku mwana oyo mu ddwaliro netumubuuza muganda we bamuyita Keni twasulanga ffembi ku ddwaliro ng'oyo mwana muki ng'omwana yakazaala ng'azadde kuba tetwasooka kumanyiramu ng'omwana gwazadde ayina ati ataaka yafuna obuzibu ku mutima oba ekitegeera ekinnuma mbu nabeererawo omuwala oyo mu mbeera yonna gye yaliyo nenjagala mulage mbu waliwo omuntu ayinza okukwagala ne bwoba olinamu ebizibu ne bwoba olina ekikusumbuwa waliwo omuntu ayinza okukwagala ate kimanyi ayinza okweza kati kambuzi bye yatumiza maama we bituufu kuba gwe wamalako ebbanga naye kanda kibula nakubuuza olina obudde kuba yonna njagala nkuviire kumu kati tuva mu ddwaliro saamusuulawo nga bwagana namusuulawo fine embeera gye yampisaamu ewaka nawe okimanyi nafuna omuwala omulala enafuna omuwala omulala Jami saamugoba waka yasigera ewaka nga buli kimu akifunanga bwakifuna n'oli omuwala n'abeera ewuwe nga buli kimu ye naye yamanye ebibye bwabikwasaganya Jami ye yanoonyereza okumanya omuwala oli bw'oba nina omuntu omuki omulala natuula ne gyali ne mugamba fine onoonyereza buli kimu kale okizudde
n'ebbanga lyetubulamu tulinga baluganda. Nze ndi musajja sinza beera muki mweyo embeera. Nze mba nasalawo tubeere ffenna sikulinako buzibu beerawo buli kimu nkikuwa naye obulamu bwange nina osanyuka kubanga sigenda beera nga mpankawanka buli omu njagala ono njagala oyo nina ofuna omuntu omulala nkole ki kubanga okimanyi tonjagala ne bwegamba kino tekisoboka tekiribaawo okitegeera mu biseera ebyo ng'akyali lubuto naye ng'alugenda lukula kati eyazaala awo ebyokuzaala mbigambye ne tukivaako bwe yamala ozaala bw'ati nze namuwa kuba nina emmotoka nali ndi bize neŋŋamba mukwano gwange ne mugamba emmotoka eno okwata emmotoka eno vuga mukazi wange mutwale ewaabwe kuba sobola beera naye waka nga yakazaala kumulabirira ng'ate bamulongooseza ate bwe ŋŋenda okukola mutwale wa jjajjaawe Matugga olwo ne jjajjaawe nga njogera naye naŋŋamba muweereza ajje oyo abalimba alina famire ennene jjajjaawe mugagga alina n'essomero e Matugga ekigoogwa okiwulira kati nze muweereza ekigoogwa famire ya taata we era gyakulidde muteri famire esingaawo famire ya taata we yeba famire yo maama we bw'aba yabula fayini onyampola naye si yennaku gyagamba mbu omuntu ali mu nnaku jami tasulangako ku kkubo jami yakoma mu siniya 6 yagaana okusoma n'adduka ewaka n'afuna olubuto olwo olwasooka funa mu siniya 4 yakoma mu siniya 4 n'afuna olubuto ng'abeera jjajjaawe gy'ali alina omuntu abwavu jjajjaawe avuga n'emmotoka alina essomero ayina ettaka ziringa yiika ziringa 2 awo emagundi Matugga oyo omukyala yalabiridde jami bwe yamala ozaala oyo omwana eyaffe yasooka ataali wange yeegayirira jami adde ku ssomero jami yali atandise amabaala n'agaana naye abantu bayinza obutayagala kumbirivinga kati nsobola okukubirako we tunaba tuli live n'obitugamba ku ssimu sijja kulaga feesi yange naye ojja kunkubira njabawa evidence kubanga nze ekindeese sandigambye naye yannumye nnyo okubanga asobola okunswaza mbantu kuba kyemba njagala ekitufu okimanyi nja kukubira ku audio call ngiteekeko baba bajulia tuteragenako saawa 5 awo 5 kitundu simanyi oba week nja kuba nyinyuse bulungi nja kuba nyinyuse bulungi nja kuba 5 nja kukubira essimu nkugambe nja kukubira nkugambe kuba ngena soka mbakubire audio omuwala oyo ekimanya ajja kwegaana naye nga njagala nga wali mukubire audio ajiwulire bulungi ayinza nobabulookinga okitegeera kubanga nkugambye kino panda kuvanga ku muntu gwobeereddewo nze jami natuuka n'omuga naye muga jami wadde tonjagala naye kanfube nayina maaka ekisinga gyenvuga nayina nuwa ne muga ngenda kugulira emmotoka engeri gy'oli mbwa vaccine ngenda kugulira emmotoka abayimbi ze batera okwagala ze bakozesa vidiyo open roof ebikkula jami mubuuzo oba yagenda ove wange banalisituza emmotoka eyo nga wendi oba okitegeera omuntu gwagamba namuyisa bubi okitegeera azaala omwana oyo abeera ewaabwe kati omwana tuzuula omutima mbu mulwadde ne bw'okubira jjajjaawe essimu nalabirira omwana oyo ng'ali waabwe nga bulina kumpeereza emitwalo 10 ku 15 omwana oyo agenda ofa emyezi 3 nga buli lunaku abeera ku ddagala naye nga ssente zange jjajja oyo yatuuka n'okuga naŋŋamba oli musajja nnyo abantu abalala bw'amanya omwana mbu ali bw'ati ate nga tabeera naye wuwe yabadde sympathy ebiseera ebisinga alaga nnyo aleeta nnyo emboozi ya mami we n'alaga abaana be yafiirwa n'alaga ennaku gy'ayina naye talaga mbeera gy'ayise ng'okimanyi jami w'abeeredde ebweru yali teyagenda kukola ebyo byabagamba mbu simanyi abadde ebweru yagenda kukola yali omusajja yamujja muno n'amuteramu tikiti buli kimu ng'amututte kulya bulamu bweru okitegeera nga tagenze kolera obwo obuvune yabufuna alina musajja nga bali mu kulya ssente yali tagenze kukola era omusajja yamupakira okujja wano n'okumujjanjabako okumujjanjabako akatono ako yamujjanjabako atuuka omuweereza ewaabwe ekigoogwa ng'ali ku ssente za musajja omusajja waakomedde okulabirira jami nga mulwadde jami ankubira ŋŋamba sikyalina ddagala jami ŋŋamba engeri gye muyinamu omwana kubanga teyabagenda mwana gw'ayina kati nina omwana wa jami wa myaka 3 nze mbeera naye ewaka nga yamuzaala omwana asoma
ya muzaala wa myaka 3 asoma n'okusoma asomera miliyoni emu n'ekitundu gwagamba namusulawo nga sina kyemuwa kwani teyamusuulira omwana abadde abeera wajjajjaawo kigoogwa ekiwulira kati jjame bwe yafuna obuzibu ne mugaa tojja kutuulirira jjajjaawo ate nga waliwo n'omwana mumpe nze ntandika obeera naki naye kubanga mukyalo wange nina kati yakikkaanyako era yagamba jjame nze siina buzibu ku mwanawo oyo gwagamba mbu yamuvuma essaawa zino yalabira omwana we yateera omunaaza n'amwambaza n'amuteeka ku mmotoka emutwala wa ssomero gwagamba omukazi mbu yamuvuma yamuyisa bubi bwamwogerera oba okiwulira gundi bulunoke okiwulira kati jami bwe yafuna obubune nadda ewaabwe nze mbadde ndabirira jami nga manyi okunneegaya naŋŋamba nyambayo esente z'eddagala mu ddwaliro bangaye baagala kunkebera kino nkwata emitwalo kyokka jjukira tetukyalinawo kakwata embu twagalana naye nga nkikola olw'okuba oli maama waaki w'omwana okiwulira nga nkwata sente ne bwogenda mugundi mu Airtel Money tewayinza okuba tewanayita myezi 3 nga mpeereza jami sente oba 2 okitegeera njogera nga katonda nkugenda ne bwogenda mu printi za Airtel okitegeera kati omuntu gw'obeera naye bw'otyo nga ne kati abadde akyali ku ssente zange avaayo ate n'agamba abantu omusajja yamubonyaabonya n'amusoba lwaki teyabagaye ku mwana aliwo kati nze ndi naye mulabirira n'abagamba nobaga naye kennyini mbadde mulabirira nga mulwadde kino kyokoze bambi webale kuba kuwa saidi yo kubanga nze nange ngina jjuwa abantu nga bwegimpadde n'ekirala Bruno mugenderere nnyo abantu omuntu bw'ajjangayo ennaku ye n'aba ng'alina omuntu gwa exposingako amwogerako mumugambe tuwe linki y'oyo omuntu tetwagala bya ŋŋambo tuwe linki y'oyo omuntu tusobole okubakwasaganya tulabe ekituufu oba ky'omwogerako kiki kituufu kubanga omuntu ayinza okuswaza omuntu ensi yonna nga byamuswazaako bya kisiru neewunyiza n'oyo muwala omanye omuwala kukibe namufunirako alinga olumu leero atereera enkya n'abanga alina ekikyamu ku mutwe kuba nayogerako ne sisita wange naŋŋamba nze nasoma mbeera z'abantu mumpe ne ŋŋamba jja migende wa sisita wange bwe kiba kyetaagisa kujjanjaba bakole ki n'agende wa sisita wange n'amukansolinga ne bamuga embeera gy'olimu olina obusungu bungi nnyo oluusi otuuka n'obanga agenda ovaako n'ekyoba okola bwe tulaba abaffe mu busawo waliwo eddagala lye bakuwa ly'olina okukola ki okubeerako jami bwe yawulira ekyo yajja nga mpa feedback yali abeera ebiseera ebyo era tabeera natwayawukanira naye ng'abeera kigogwa naye nga muyamba okulaba nga akola ki atereera okiwulira jami bwe bamugamba ekyo ne bamugaa kati otuusa akaseera ogenda kuddakula nankubira naŋŋaba ŋŋamba eddagala nzisina sente nzijukira bulungi namugaa bwe baba basaba esente mmeka naŋŋaba nga emitwalo 2 ne mugaa kankuweereze 10 osooka oli baweekaawo otandika eddagala bwe namuweereza sente yabulookinga sisita wange n'amubulookinga n'oli omusale yali amukolako n'amubulookinga nange ebiseera ebyo teyaddamu kwogera nange n'asirika okitegeera kati chances are high nafa ajja tubulookinga nkulayirira oba bulunoke nkulayirira bw'anaawulira eddoboozi yanaawulira nga ntandise okwogera jami bw'ataba ajja babulookinga oba bw'anaawulira nga kimususeko jagenda owulira avuddeko ku live bw'anaavaako ojja wulira nga mwenna bulookinze buli muntu agende mukwatagana bo neewunyiza nnyo abaana 2 n'abampa fine nze omwana wange namuziika wano Katende kumpi tuziikawo muganda yaziikawo naye nga nina eziikawo eri ewaffe wala nnyo ne tugamba atuziike wano okuki okumpi nga bw'omanyi ebya famire byaffe oli omwana waffe ate mu busiraamu ne bwe twandimututte mulimbo twandikoze eki twandimuziise okitegeera kuba ne mulimbo tuziikayo understand naye omuwala taddamu kugamba abantu nze infact obwedda n'ekyokulya kyonna kyamuze nga nnyinza funawa ennamba y'omuntu kuba abantu bazibu ate ofaayo nze leero wetugenda live wulira muganda wange ŋŋenda kumusooka mumuteekeko mbenga ayagala omuwa ssente endala kuba ajja kutereera nkube odiyo eno mala okuba odiyo mugambo owakanamu nkubire omwami muteeke ku simu omubuuzo yayogera omumanyi kuba twamunoonyeza bw'awakanamu mugambe kamukubire kati kamukubire mumuteekeko then mukubire awulire ayogere
ng'ali ku live tabangako nze webale nnyo nze ngumidde ebizibu oyo omuwala we yabeerera ebyange ewange yeebaka n'abasajja abasukka mu abiri naye nze nkugambye amaani wange emyaka 4 emirundi gye neebaka naye gibalira kubeeta giwera na 10 ekitege yandagira mutanjagala naye nenjagala mumwanirire nnyo mulage ng'asobola obeera omukyalo omulungi mu mbeera yonna era ebiseera we yabeerera ewange yali alabika buki kulungi abadde akozeeko ne ku gundi ku mmezo okiwulira akozeeko ne ku mmezo emabegaawo ng'avewaabwe n'akolako ku mmezo abadde akola ku mmezo yali avewaabwe n'aŋŋamba naye sisobola kukola ŋŋamba mu kyalo ŋŋenda Namasuba ewaffe jjajja yampaddewo ew'okusula yampaddewo olungu kansulaawo naye siina bintu ne mugabo ba tolina bintu tofaayo kwasaganya sente z'olinawo naye ngenda kwongerezaako ogula ebintu okuleka lumuku toddamu kubeera mbantu omulabirira nga olabira mama w'omwanawo webale nga bwe ndabira maama w'omwana era ekitanda kyeyasooka okugula n'omukwaliso gwaliko sente zange yasulako Namasuba ng'atandise okukola ng'avudde ekigoogwa ono omwana yennyini nga wali kuba omwana yamulekayo ekigoogwa ate era namuweerezanga sente ezirabirira omwana ng'ali kigoogwa kati ye ayina enkola anoonya wiikinensi y'abantu nagibakuba mu maaso kati gwamusaasidde bw'oba olina ky'osobodde omuwa n'okola ki bw'oba olina ky'osobodde omuyamba n'okola ki lwaki okuvadda bwabeerera banne kubanga kati nina wengina okukuba essimu like nina byengenda okukwasaganya kasita nfunyeko eno part of the story kyolina omanya ku ssaawa 5 nja kukubira essimu 5 kitundu sirina buzibu nja kukubira essimu onoogirabira nja kukuteekako ku ssimu sirina buzibu nakuba nze siri muntu wa mawulire naye kyansuseeko notofaayo kasita ekirungi kati side ya story ngifunyira ngenda gikuba mu bantu gobe nga wejeereza ebibyo singa bulungi sebo tujja kwogera Story mpanvu era yakutte abantu omubabiro oyo omwami gw'owulidde ye taata w'omwana gw'owulidde mugamba nti yamusuulawo yakwata omulambo n'aguziika muwala gy'atamanyi nti alinga eyasuula omusule n'ebirala bingi nga mubiwulidde story mpanvu gwena wenna anaaba akyagyetaaze nkusaba commenting mu comment section nkomawo ne part 2 naye nga omuwala ate ku lasti kasita baleese omwami ku live n'amulumiriza mikwano gye ne givaayo bonna abantu ababadde baali babaddeko naye kubanga eri omuntu goberako naye ng'alina data mungi so nga bw'avaayo ageze okwogera abantu bonna bajja kuba baleeta history we yenna abantu baavuddeyo ne boogera ebikwata ku mwalo oyo nga biswaza buswaza bimalamu bumazimaanyi ne bamulumiriza buli omu nga byaleeta bimalamu bumazimaanyi buli omu nga byaleeta buli omu nga adifendinga musajja kwegamba omuwala yamaliriza aganya okumyawo ssente bamugambye akomyewo ssente at least baziwe bamulekwa oba basigululemu abantu akageri ketuli mu kisiibo omuwala yaganya okuzza ssente kyo ng'ekyamazima yeze ku live teyasabye ssente naye baazimusondedde omuwala agamba nti nabadde sibasabye ku ssente naye ne bamusondera ssente ezo buli muntu ng'akwatibwako olwa story gye yabagambye mbw'afekinga story zikwate ku bantu batole bamusondere ssente so omuwala yaganya okuleeta ssente yagambye yadde tazibasabyeko era tagenda kuzizza kati lwe lutalo oluliwo Brunoke agamba omuwala oyo bw'atakomyawo ssente nina okutoba naye ne webuulirwa ddi nina okugenda ku buli mukutu nina omunoonya nina okugenda ku poliisi akomewo ssente z'abandi abawala mulekerawo obufere n'ebirala bingi nnyo. Kitegeeza tewetaaga ssente. Kitegeeza tewetaaga ssente. Right? Kitegeeza tewetaaga ssente. Wambuuziza ssente ezagajulula kisawa zino nakuzzeemu nti kitegeeza tewetaaga ssente. Mbadde sikola I need to go to the city scan n'okulaba. Okay, kati ewammwe muba temuli baavu lwaki ssente ate wazikutti? Oh my God. Kati tubadde tusaba otukolera ekintu kimu. Bambi kwata ssente ozizze kuba kati ez'olina mu cash zirenga million 5 plus tusaba ozikwate ozizze tugulire abaana ffe tujja kiguliramu abantu tujja balaga nti wakoze bwe kuba kati wayisemu ffe n'ofuna ky'ofunye obanga akozesezza ffe n'otulabisa nti tuli babi Nabakozesezza ntya singa tewaze ku platform because you are that great. singa tewaze wano wandifunye ssente ezo ekyandeese
Wenaze nabalinze kinjagala omanya. Bro, Omara Budebo, this guy is not going to give you the money. You already see. So are you going to return the money, Jamie, or you're not? No, what I want to know in my story. Are you going to return the money or not? Finding a family ya mama njagala ze sente z'abantu. Nze ngenda kuyamba. I'm going to use my socials. Finding a family ya mama za sente z'abantu. Ngulira abaana ebyokulya mu kisiibo ba orphan. Tuziguliremu abaana abo. Za sente z'abaana, I will help you find your mother's family. Myself nja kukiwa newe kuba mwaka mulamba. Yasobola zizza ku simu ya Panda. Zibadde meka ezange zaba namusindikidde 310 ezo ogambe bakutadde ku simu zabadde meka ewo biri meka biri kitundu wanje Biri playing. Emiliyoni 2 kati ziri miliyoni 5 mu emitwalo 10. So tubadde ezebirabo zitwale boli zigirawo ozagalira zino tugenda zikoleramu abaana. Bwana baziweereza bana enja bagamba bwana bataziweereza sijja bagamba. So n'ekirala noza tumumaze tetwetaaga kitu. Tetugenda na kiddako kasita za sente. Wabula watazizza zisikibaga. Omukulu mujjeeko. Sebo webale nnyo kanko. So I think this is the last time bane temuddamu kujja mu inbox yange ng'ogamba inbox nabigobye. Tugenda kwenoonyeza charity zaffe. Ngenda kwenoonyeza abantu abayina ebizibu. Tojja mu inbox yaffe. Waliwo gwevumya abadde ayagala emitwalo asa. Muvumiddewo. Don't come in my inbox ng'olina ebizibu byo. Sigala n'ebizibu byo. Please don't. Mutuyambe. Wabula Panda bw'atazza sente kino kya leero Jamie nkulayirira ngenda kukolera live za sente ngulira abaana ebyokulya mu kisiibo muno aba orphan bo bazirye. This is so bad. Sente z'abantu abaana tubagulira ebyokulya ziteeke ku simu ya Panda tugenda tushoppinga ebintu buli omu ajja kuba abiraba tubitwale ku mizikiti abaana balye ba orphan. This is so bad. Sente z'abantu. I beg you guys, temuddamu kujja mu inbox yange mbu neetaaga buyambi. Otandise okwekaza. Oli mu kwekaza tukubuuza ebintu. Olimbye gwe kenyino gayi watula 2016 senior 6. Ogambye oyina emyaka 22 watulaze endagamuntu. Bakubuuziza munno Panda akubuuziza oyina emyaka emeka. Weekandula, wejjeeko, katolofa abakusolozeza sente manya gaffe. Omanyi message ze nnina mu inbox gwe. Abantu we bampita omufere. Nakabidde Lion omusajja nakwata Lion n'agikuwa. Nakabidde Lion. Abaana abawala. Bw'otaza sente ezo Jamie nja kukolera video ku video. Nkukolereko ne YouTube ozannya. Tojja kulya sente z'abaana ba Kyangwanyi. Ono Panda ye ali polite nze sijja kuba polite gy'oli. Nja kukolera video mwezi mulamba ojja kuza sente ezo zanya zimuteereko ku simu ngende nziguliremu abaana abagenda okusiiba wa orphan n'abatasobola basiibe tubatusiibulula abantu za sente twagala sente abaana bola mulimba nnyo nyize twagala sente abaana bola mulimba nnyo bannange mulimba nnyo. Sente zandibadde nga abantu bazisonza nezikola ebintu ebitegeereka gwoze wano olaze nti oli bubi simanya abantu banayamba batya omuntu omulala ng'alina ebizibu. These people are still helping other people. Kyokka weekaza gwe kennyini mu statement zo wagambye omusajja teyabeerawo omusajja azze akugambye naliwo ate sebyosa abyogeddeko ate sisisibi gamba kimu banayi nabalimbye amazima gali nti nabalimbye n'akasente mbadde nkeetaaga ate weekaza mbu akasente kaffe tokeetaaga kateeke ku simu ya Panda nga saawa za ddaaku tezinaba kuggwako teeka akasente ku simu ya Panda. Ng'essaawa za ddaaku tezinaba kuggwako mbadde nsaba oteeke sente ku simu ya Panda ngenda kukola video kuva ssaawa 12 ez'okumakya ngenda kuwa olunaku lulamba olwaleero Jamie tuli mu kisiibo naye ngenda kutabukamu ng'essaawa za ddaaku tezinaba kuggwa teeka sente ku simu ya Panda tuziguliremu abaana ebyokulya abasiiba abatalina abazadde ba orphans ziteekeko.
bwe yajja najjamu engoye zimu naŋŋamba nja kudda kubanga mbadde nsaba nsula wano nja kudda n'agenda n'akola sali ziwera ssaawa nga 6 gw'ekiro n'adda naye mukudda kati kambawe kasitole mukudda nga tannadda yankubira naŋŋamba nkwataganye n'emikwano gyange bantutteko out bawala bannange obamanyi be nabeeranga nabo konze tewali buzibu bw'oba ogenze nabo tewali buzibu naye abo abawala mikwano gyo tewali n'omu yakuziikirako si mikwano gyo mituufu tewandigenze kubeera nabo kuba abalayika si be mikwano gye mituufu ofiirwa otya omwana ne wabulawo mukwano gwo n'omu ajja okukola ki okuziikirako bwe wali okirabe wekyo gundi Bruno akiwulira era mu kufiira mikwano gye mituufu weebale nnyo kati weebale nnyo kati bwe yagenda n'anywa omwenge yanywa omwenge mungi engeri gyali yakazaala ng'ayise mu ebyo okufiirwa mwana ndooza yanywa omwenge mungi n'akolapusinga n'azirika nkuwulire Bruno bankubira ekiro ssaawa 11 ne baŋŋamba waliwo wano omuwala ne waliwo awona ayina ennamba yakubira banne bonna be yazze nabo bamwesambye naye omuwala kituufu ali wano agenda kufa kubanga ali mu mbeera mbi ye agenda kufa kyenava ŋŋamba ako akawala bakayita kapaki oba mukamanyi bakayita kapaki paki ne mugamba kola ekisoboka kyonna funa special teekamu jjami mu mmotoka muleete ku ddwaliro bweriti ne bweriti ogenda kunsangawo olwo olunaku lwennyini nnyambala ekireezo ssaawa 9 ogw'ekiro nfuluma ennyumba nze omusajja eyeebase omukazi ali bweru wabula afunye obuzibu nfuluma ennyumba ngenze ku ddwaliro mulinda mba ntuuka ku ddwaliro nga paki aleese jjami nga jjami kituufu ali bubi abasawo lwamutunulako baleeta katanda baleeta kaki kano akatanda ke bavugirako abantu abali obubi bamutuusa katanda nga jjami yazirise tutamanyi nabiri ku nsi bamuteekako amacupa paka ku makya mbuuza paki kiki naŋŋamba anko tukimanyi oyagala nnyo mukazi waffe bonna nze mbadde ntidde n'omuleeta naye ne ng'asinza kuleka jjami kufa kuba bonna baani be tubadde nabo bagambye oyo yeekoza alabika mulamu yeekoza yamanyi yeesuula ebyo byakola bulijjo abikola naŋŋamba naye muleese oba onnyiigira oba onkuba muffe twamututte okunywa naye nkoze eki akawala ne bw'okanoonya bakayita paki bw'oba omuntu waliwo asobola oba bwe kaba kawuliranga kwekali kiwulira ntunuulira jjami mutunuulira mugamba abantu abo beesonyiwe n'omwenge gwesonyiwe tewandizeemu kunywa ki mwenge ajja ewaka abeerawo olunaku bwe yabeerawo teyaddamu kukola kinaŋŋamba njagenda enkya kati nga bw'omanyi omusajja omuntu ali wakawuwo ng'omumanyi mukazi ate bw'abeeranga kati awo yali ayina ekigenderwa nga jjami yeeyisa bulungi era twebakanga bulungi we had everything mu mbeera ennungi nga talina kyagaana olwo talina mbubiri mbuze saagala sibambu buli kaseera njagala kwegatta nze buli kaseera ebyo sibyagala kwolwo yalina embeera ennungi neŋŋamba jami n'alongoosa ennyumba n'enyirira n'ayoza ebintu kwegambe waka n'alongoosawo nagenda okuddako olwo ng'ewaka wanyirira nemugamba naŋŋamba muntu emirimu gyange bulijjo mmanyi ogikolako olwo jami n'afumba ne ku mmere neŋŋamba kireka ye muntu akoze eki ateredde nenga osanga agenda ateredde engeri gy'ayise mu bizibu kati ng'ebyokufiirwa omwana osanga ateredde nenziramu nembibiita jami buto jami bwe namubibiita jjukira yali tannatereera lukindo muwulira yali tannatereera lukindo kati bwe twabeera ne jami mugamba naye tufune emergency pill ojja funa olubuto abasawo bakuwa emyezi nga 8-9 obutaddamu funa ki lubuto ko ye jami kale nga mukwatira ssente mugamba genda ogula eddagala kwolwo lwennyini yali asimudde n'agamba kaddeyo keekigoogwa nze saamanya kumba like ayina ebigendererwa bijjami teyamira ddagala emergency pill teyazimira wayita ndowooza weeks nga 3 nga ŋŋamba anko omanyi naye yampitanga anko olumu anko okimanyi nagize nafunye ekirabika ndi lubuto nemugamba kijja kitya ko ye simanyi nange naye ndi lubuto nemubuuza emergency wazimira ko ye nazimira naye simanyi bwe kyajja nemuga tolimba jami kumanyi
olabika tewazimira ko ye kali simanyi nange kyaze kitya naye ne mugawo kimanye embeera gy'oli mu bagaato inafuna lubuto biseera bino kati ogenda beereeta n'olubuto olwo nga Jami kyabala ayagala kuvayo ematugga addemu abeere ewakawa ewange kuba yali amanyi tuyinza obutaddamu kukola ki kukwatagana. Jami bwe yajja ne yeekebeza n'akakasa ali lubuto naye nga asigenda kubonyabonya muwala ali lubuto yalufunye kabeerewo tulabe bwe tugenda otambula naye nga ntya nnyo olw'ensonga olukindo baagamba lwali terunnakola ki terunnaguma. Jami yakyunyanze ewaka. Jami bwe yategeera ayina olubuto n'amanya ali waka takyasobola vaawo. Jami yakyunyanze gundi Panda Bruno nentuka okubanga nze nyingire waka saawa 7 nja nsoba ndaba oba yeebase kubanga ebbanga lye namala naye wadde nali nafuna omuwala omulala naye saasulako bweru nali nsulawo ewaka ekyakimanyi era naye anjulira nali nsulawo ewaka naye nga nzija 7 ninokera 12 nfulume nkole ki kakati anko wanje to summarize kati omanyi tukatinga story short kuba ne Jami twagala jje abantu babuuze Dubai Jami oboga Dubai yamenyeka atya yagenda yatya kuba yatugambye yagenda yali agenze kukola isn't it Panda? Yes yali agenze kukola soka motunyonyole anko kati Jami akomawo afuna olubuto anchunya tubeera wano tuyise ne poliisi ejjeewaka buli kaseera yetutaawuluza naye nga bamugaye ekintu kimu ku mapoliisi bamugamba kusalawo ekintu kimu bw'oba oyagala kubeera sireeya tafumbirwa omusajja muleke bw'oba oyasazeewo okufumbirwa beere waka okola emirimu gy'olina okukola ng'omukyala kuba abakyala banne bajjanga ewaka ne mbagamba nze temuntunuulira mugende mutunuulire ennyumba omuwala yagibeeramu nze siigina wano kyenjagalawo yalya yanywa ne mugende mu kiyungu mugende mu kinaabiro mugende buli wamu mutunuulire ennyumba ne mbagamba kati ekifaananyi kye mulabye kyekyo kyendimu ne mbagamba n'omuwala ebiseera ebisinga ayagala kwettira wano ne bw'omunenyako n'omugamba lwaki tewayozeza amasuwaani ge waliriddemu ng'ajjayo empeke zonna eziri mu nnyumba ng'azimira okiwulira ng'azimira mbw ayagala kwetta ekyo mwali mukirabyeko ku muntu kitegeera bwera bwe yazimiranga nga nze ate nina okufuna obudde kuba saagala afiire wange bajja kuŋŋamba olabika yamulesa amusse kuba abantu bawuliranga Jami buli kaseera alwanaganayo yamulesa amusse n'agenda ku mirimu gye nkulayirira njogera mu mazima ne banneiba bandaba mbu baaleetako lumu n'emmotoka neiba n'agipaakinga ne tuteekamu Jami ne tumutwala mu ddwaliro kiro era saawa 7 ng'olwo yeewadde obutwa yeewadde empeke zonna nga bumanyi bw'onombera ku Panado bakuweza omusujja n'ozimirako ezo ezisigalawo empeke nga 5 n'azimira kyokka azimira ali lubuto bwe ayagala kufa n'azirika era nensitula nentwala mu ddwaliro nenzijanjaba nemuzza kati bulira obusiru bwange nemuzza ewaka n'abeerawo ekyolira kati omwe temwakimanya mbu luno olubuto lwe yafuna teyabanyonyodde mbu Jami ayina omwana wa myaka 3 luno olumbonya ambonya era gwambonyaabulenyezaago okutuuka okuva wano ewange kubanga n'okuva ewange Jami era tebyali birungi nga mpulira nkooye omutima gwange gukooye nga nkooye kuba nakola buli kimu Jami nze n'okukwata essimu ennungi kangeze simwogerera mbu omuntu kumumanyira n'okukwata essimu ennungi nze nasooka omuwa essimu ennungi nga yakafuluma nga njagala mukazi wange n'oggula obugoye obulungi nze nasooka omugulirira engoye ennungi ne muga Jami ezo engoye ze bakuwadde teziweza 15,000 ddayo bakubbye ezo engoye embisi zaagala oba mukiwuliriza obulumi bwe nayitamu Panda saagala nze kunkwatibwa kisa naye mbabuulira ekituufu okusinza kuba nze kyannumye nnyo nze tewali muntu yali andabyeko mu social media sibeera mu mawulire okiwulira kati anko Jami yabagambyeko mbu alina omwana omukulu alina omwana omulala w'emyaka 3 teyatugambye ekiwulira okimanyi oyo mwana nze abeera naye
nakati wali wane wakanze mbera n'omwana wajja mu myaka 3 abadde omwana abeera Kigoogwa bwe yazaala omwana oyo era bamulongoosa n'abeera Ekigoogwa bwe yabeera Ekigoogwa n'akomawo n'abeerako naye nge wano kati nendaba nga bwe mbeera ne Jami tugenda kwetuusaako obulabe either nze okwegamba nze okumukuba oba ffe kuba nali simukuba nali saagala mukuba nali mukubyeko sijja balima naye nga nkyewala nnyo ate ng'alina emize gy'okwagala okwetta yeetema yeewa obutwa empeke zonna kati nenga omuwala ono okufiira wano kamuwe mu bantu be baategeera oba bamutegeera era Jami n'okuva ewange namulimbalimba bulimbi kuba namugamba embeera gye tulimu wano si nnungi Jami tuyinza okwetta kwata omwana kwata zino ssente gendako ewa jjajja omale weeks nga 3 koye kale bwe yagenda neŋŋamba jjajja mu butuufu ne ssenga ne mbakwe ne baga munyambe muwalamu tugenda funa obuzibu amaanyi annemeredde temumukkiriza kudda abeere ewammwe okiwulira kati Jami kwe kubeerayo n'omwana bwe yabeerayo n'omwana alekayo omwana yabeerayo ebbanga n'abeerayo eyo wajjajjaawe ne abeerayo kuba jjajjaawe ayina essomero n'amukwasa kantiini namuga Jami oyina omwana naye tukole beera wano mu kantiini okole mu kantiini ofunengawo obusente bwe butuyambako naye bwe bukuyambako mu bintu ebimu ku ssomero lyabwe lya siniya baliyita Kigoogwa secondary ge yabagambye talina bantu be okiwulira Jami abeerayo kati oba ki ekyamutuusaayo kwegamba n'alaba nga kale obusente buyinza okuba tekumala naye nga nange kyemba nfunye enkola ki nalinga muweereza obuyambi era omwana wange ne bw'obuuza jjajjawe n'okubira ssenga nze sibeerangako na Jami omwana wange neŋŋaana muweereza kintu pozi waliwo ekiseera we batuukidde nga Jami abadde akola ku mmezo Jami n'afuna omusajja omwana ne batandika omunkwekanga omwana tebaagala mbunza ate kitaawe munone mbeereko naye wabula nga baŋŋaanye kintu kimu weereza kino weereza paka be nabaga sigenda kuddamu bawa kintu kyonna muŋŋaana muti ate okuba mbu omwana wayisobola munona kubeerako naye wadde ewiiki Story mpanvu negwe neetaze part 2 ngenda komawo mu part 2 naye nga nebaza mwena abala video yange to the end ne mulabula nga temubiskipinze mikono ndi musimu saba Katonda abaye bye musinga okwagala channel media ko kyali subscribe for more jana airport pickup tulina Ramadan discount mujja mu booking nga Ramadan discount ekyaliko nga tennaggwako emiwendo gyasaliddwako mujja mu booking nga obudde bukyali olime kujja ku ssaawa esembayo ate ngo panikinga munange tolina wogena kusanga discount walala mujje mu booking ngo obudde bukyali inze mbalinze lwaki batukozesa chance lwaki batukozesa offer eno naye nga tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya munesige imbatambuze mikwano mwena abana bakomo after Ramadan mujje mu booking ngo obudde bukyali channel media ko kyali subscribe for more updates like share and comment tebirabire kunyinga notification bell obenga notified brenteka video empya kamberekereze komewo mu part 2